Okay, coming in from Zani Brownie, yafuka myaye title ya kayimba kekato section yafe nako olwalero. It is a new month, twaguyingira wiki eriya yagwa naye nga ennaku z'omwezi ziri nnya. It is a Monday, tuli mwezi gwa Musenene mwaka 2024. Kukulisa nnyo mu weekend, kansubire byakutambulidde bulungi nnyo nnyini ddala. We are fresh to start this new month and then a new week. Tabla batunda taka obasanga nasana ku masitowa bateka mu ssente awamu ne Victory School of Beauty bebakolako mu maaso tujja kuba tubikunnyonnyola buli omu nga bwaweereza. Kale tweyungeko tutandike. Good morning. All right, once again, wasuzooti omulungi ali eyo weekend yatambudde etya abasobodde okugendako mu masinzizo mwebale kugendayo kubanga kaakati we byatuuka munango abantu obeebazaako abantu Katonda bakyamulina naye ebintu by'eddiini bibasukkako olumu. Okay, kale olunaku olw'omukaaga twali mu finals z'amasaza. Kansubire mwatambula ne mutuuka mirembe. Mwebale kujja, mwebale kola statement, mwebale kuwagira masaza gammwe buli omu gyava. Kyabadde buli omu alina essaza lye gyava, but bwe twatuukayo twali tulopedde Kyaggwa emisango. So ekitegeeza mwalimu amasaza ag'enjawulo n'abawagizi ab'enjawulo. We congratulate Buddu. Tubayozayeza okuba munnange ng'omulundi ogwokusatu still yes mwazeemu ne mwetikka ekikopo. Congratulations. Naye namwe abatawangula ab'Ekyaggwe, that was good. Banne mwebale kuwagira bannayuganda. Ebisigadde tujja byogerako awo maaso nga bwe twali ku ground. But for now tubadde tubakulisaayo. Kansubire mwatuuka bulungi nnyo nnyini eddala. Kale, it is a Monday. Ennaku z'omwezi ziri nnya. Wiiki eno abaana b'ekibiina ekyomusanvu bagenda kuba bakola ebibuuzo byabwe byakamalirizo emyaka 7 gye bamaze mu primary bw'ogattako ndowooza n'esatu ejja nursery. Bagenda kuba bakola ebigezo byabwe. Our P7 candidates 2024. Olunaku olwaleero it is briefing. Yeah. So masomero kyabuvunaanyizibwa nnyo abaana oba briefinga. Kibayambako okuggwamu akatenga ako, kibayambako like you set them mindset. Agenda tuka ku bibuuzo ng'okutya si kungi nnyo abadde alowooza nti it is okasobola okuyingira n'akapapula abbe ebigezo naye I mean you let them know what they're supposed to do. Otherwise we baba kwatya malpractice bajja basazaamu ekitali kirungi. Mwana ayinga n'akapapula guno omulembe naddala wa primary imbigireeta amukwata badde nsaba omutuuza mu ntebe ye ey'enjawulo amalirize kyaliko amuwa awaadi. Yeah, so bwe bityo embeera bwetambudde. I think amasomero agasinga abaana tebasomye these other classes paka Monday yaddi paka Monday jja bakola kibakola ennaku nnya nabo gunya byakyuka bakola ennaku 2 bagenda kukola ku Lwokubiri ne ku Lwokuna. Kati leero briefing. Kati amasomero ndowooza galabyemu okutaataaganya bano. Olwokusatu bagenda kukola Lwakusatu na Lwakuna ebigezo. Kati ate enkya ku Lwokubiri. Era still bagenda babateekateeka. Leero ye official briefing day okuva mu UNEB. Kati ate tosobola agamba nti leero bano tebasoma ate enkya bajje. You know, it is a lot. Kati I think schools decided bano basooke babaggirewo ddala basobole otuuza bana ba P7 babahandolinge bulungi. Yeah. So enteekateeka bwetyo bweri tubaagaliza birungi byereere our candidates 2024. Yes. And olunaku olw'enkya mu ggwanga lya America seemo gyava bagenda kuba kalulu. Era bannaye ŋŋenda mundabako leero. Tukulako ogusembayo. Etokota. Nzirayo mu kyalo. Airbus. Nzira mu kyalo kulaba ngeri gye tusobola kunyweza bukulembeze.
abacandidates abali I think era be babadde nekibuzo kyange batotosami ayinza kinnyonnyola lwaki bibiina bibiri tufunanga ebbanga lyentegeeredde baba babiri okuva mu bibiina ebyo ebibiri? I know. Ivan ono jangu omugambeko kubanga banna tujja lemererwa sikambuleyo banna kakati ndowooza era ndowooza Dr. Sam ajja tuwa abakugu bajja kuba batuwa enteekateeka eno nga bweyimiridde naye nga akalulu ensitano eri between former president Donald Trump awamu ne vice president Kamala Harris. Byonna naye kana akalulu katujjukiriza ddala nti omuntu osobola okufugako n'ogenda bakwadde fans club okuttemu onyumiddwa ogendera nno ddala ate n'otakola ki n'otafa. So byekinene nnyo kyetufuna mu kalulu kano twali kyamaanyi nnyo nti osobola obbeera eyo nga olina wookongodde emyezi 4 oli president wa fans club ng'olulira ddala tekisobokera ddala fans club kubeerawo ogirumira eneebeerawo etya erina programu zeetegese yagala kukola sako mu maaso. Okay, kale omanyi akalulu because fenna mu mawanga gwaffe naffe tugenda kuba akalulu 226 awo tugenda kulonda tugenda lulonda. So akalulu okaba mu nsi endala kiba kyakuyiga kuba ziba lessons. So tubaagaliza mirembe n'akalulu kabe katambule bulungi nnyo nnyini ddala. Now that waliyo n'abaana Uganda baagi nnyo, Uganda bagifuula kagaali ennyonyi bagifuula kagaali bwagenda mu America bwakomawo. Mu America manyiyo bamuyita Case kawalya Isaac Case bagenda kulonda agenda kulaba abagenda okulonda mwana tutomutikka byatakola agenda balaba bulabe agenda laba balabe. Okay kale bwetyo tugenda okwanga tutambula kale bwetweyongerayo bannange ambadde nkulisayo wano abantu okuva mu church abasobodde okugenda okusinzaako. Njagala saasirako abantu be Lamwo abo mu Northern Uganda Laddu yabakubidde mu church olunaku olw'eggulu saazadde 11 aweza akawungeezi nga bagenze mu prayers. Munnange abantu b'omu abagiyita Palabek settlement. Yes. Laddu yabakubye era abantu 14 ne bafiirawo. Science wa Laddu aliki? Era it is science. Gabanga masannyalaze bwe mutagatangira nga onogamba nti amasannyalaze gakuba ku gundi kuno n'olinyisaako ebigere ne gayitamu. Bangamba nti woba oli mu ngatu Laddu tekkuba. Apparently gaba masannyalaze gajja ne gayitamu naye kyobola nga bakola what is it that word? Obuntu bwe twajja ne tusomesaako wano baga earthinga. Kengambe katuufu. Katuufu. Kati mulimu earthing ez'ekizungu bateekayo akantu akakwata then waliwo nene yaffe gye bateeka mu bizimbe. Kati ojja kuwesanga ebiseera ebisinga see things like nga omanyi kati church ezimu ojja sanga nga it is not a building nga miti ne bateekako amabaati ebintu ntuwe bityo nga tewaliwo program ya earthing nga bakikola and it is very sad. Abamu bakyali mu malwaliro bapookya. Kati sene ono government erina abakoseddwa erina obba wakakadde n'abafudde ne bawa bukadde 5. Ne government nayo nno ogyesabira kubanga kati ekyo tulina kikolera ki kubanga era babifo nga tebinnatuuka kuzimba kkanisa ezimbwa ffe bantu. Naye ndowooza batuyinza waliyo ebifo ebiri ku guninga eyo nti Laddu zikubayo nnyo. Kirimuko ne location. Kirimuko ne location. Kati ekiza government tugyetaagamu sensitization. Kirimuko abantu be babonaabona nnyo ne gundi era n'emboozi gye twakolako emabega. Amasomero geeyo nadamu Northern Uganda amasomero amachachi gundi ebasumbuwa. Tugyetaagamu sensitization. Kale kakati nno nga tukyali awo ensonga ya Kiteezi twawummula mpumule. Naye nga ye ekyagenda mu maaso. Kasasiro bwe yabuutikira abaafiirwa ebyabwe bakola ki baafiirwa. Emabegako awo minisita Lydia Naba yavaayo naggalawo ekifo waali wakuŋŋaanira abaali babunda buno baali bakoseddwa kasasiro w'Ekiteezi era nga okusinziira ku kusiibulwa kwabwe buli muntu yaweebwa obukadde bwali 2
era nga abapangisa bo baali baweddeyo kati nga abatuuze babasenze abaali balinawo ebyabwe be baali balindirira okuliririrwa ebintu byabwe. Kaakati amaka agasoba mu 7 n'omusobyo ge gaakosebwa either gaabuutikirwa kasasiro oba agamu gaamenyebwa olw'ensonga nti twali tulina okuyisaawo ebimotoka. Kaakati ennaku z'omwezi zaali 22 akolanga Ssenkulu wa Kampala Executive Director Frank Lusa yawandiikira ofiisi ya Prime Minister ng'agisaba yeddize eddimu ery'ensonga za kiteezi era nga mu ddimu yali agikwasa kwe kuli okulirira abantu kuliko ensonga za kasasiro n'okusengula ababeetaaga okukola ki okusengula. Kati olunaku olw'ejjo waabaddeyo olukiiko era nga nolwetabiddwamu n'abakulembeze era nga mwabaddemu Lord Mayor, mwabaddemu omubaka w'ekitundu n'abakulembeze abalala era nga wano abatuuze be basinzidde ebyokukwata ensonga zaabwe zitwalibwe mu ofiisi ya Ssaabaminisita ne babigaana. Bagamba ensonga zisigale mu SCCA kubanga yeevunaanyizibwa yeekwatibwako. Singa mutwala ne mututwala ewalala oli ajja kubanga n'okutuyamba yakola ki? Mwe mwali muvunaanyizibwa kasasiro, mwe mwamuteekangayo, mwe mwesuulirayo ogwa naggamba kati ate mututwala mu ofiisi ya Prime Minister mutwagaza ki? Mu bye basinga n'okwemulugunyaako ekisooka bagamba nti balinga abaasuulwawo. Ebintu byabwe byayonooneka walinga nga waliwo enteekateeka ezaagala okugenda mu maaso ku ttaka lyabwe bo tebannaweebwa ssente zaabwe. Kakati ne bagamba tebagenda kukiiza mulimu gwonna kugenda mu maaso ku ttaka nga tebannaweebwa ssente zaabwe kubanga bo basooke baweebwe ssente. Kakati olwo ssente ezasoose ku buwumbi ndowooza biliyoni nga 12 ezaasabibwa olukiiko lwa KCCA, biliyoni 4 mu obukadde 9 lwe bwakafunibwawo naye ate nga kirabika tezitunuulidde kuliririra. Zitunuulidde ebintu ebirala ebyetoolodde. Abatuuze bagamba olowooza otya ku kukola ku bintu ebirala nga ffe bannannyini abaakosebwa tonna tufaako. So kaakati nno bannaye bakyagenda ddala maaso okugamba nti bagenda kukkiriza ttaka lyabwe kugenda nga likozesebwa kubaako kikolebwa ku ttaka lyabwe nga tebannaweebwa ssente. So kali abakulembeze mu nsonga eyo bagambye nti bagenda kubanga bongerayo ensonga eri abazikwatako balabe kiki ekiyinza okuba nga kikolebwa abantu bano mu kaseera nga tebannaliirirwa ssente nga bafuuka abaali balandiodi bafuuka bapangisa naye nga bali awo. So ebyo nno bye bikyali ekiteezi bw'owulira tusiriikiridde tolowooza nti bali eyo beeyagala. Kasasiro akyagenda mu maaso waliwo kifo kyebatulagako nga kati yafuuka nnyanja. Amazzi agali gaba mu Kasasiro. Ndowooza baagatreatingako bannaaye. Mumanyi kusanga ennyumba yo nga Kasasiro yagibikka bw'ati. Nga weetaaga lyato gituukako naye nga amazzi agalimu ga Kasasiro. Waliwo mpozi nekyenategeerako baali KCCA baali executive director ompya baali balina kampani gye balina okukwasaganya naye gyetandika okukola recycling lwakuba ensonga ezo IGG n'asooka n'azigaana n'agamba nedda temubako contract gye musayininga mugira mulindako. So ebintu bya Kasasiro ebikyagenda mu maaso. We feel sorry for those people. Nebambye ensonga zaabwe. Niko bakitegeeza okubanga badde omanyi nti wakimaliriza ekyo ky'okuzimba kati oli ku birala. Kale tugenda mu mulamuko katono program sima ekyagenda maaso. Good morning.